Nainzi n'abagamba ffe tuli bannayita economists. Kikyetegeeza nti bano abakulu abakola kuva ku makya ssaawa 3 ne banyuka 11 baba banyuka ate ffe katukola ki? Katutandika. Bantu bangi bakomplena nti kabiri omukubira ku mwenda abakyebase. Nange gyakubireko omwenda ogw'ekiro n'abantu banootebase. So basonde banye byobuzi kati tugenze wala nnyo. Mesach Semakula ni muganda wange. Kwagala nnyo ekyo kimanyi. Webale nnyo obudde bw'otera n'otula n'ombuulirira ku bintu ebimu nga muganda wo. Webale kulungamya music industry nayo kubanga gwomu ku bapiras abasinga omunene wange. Nzigalwa akaseera emabega mu myaka nga 3-4 twatulako ne Mesach mu studio awo ne Mesach ne music videos in terms of people. Mesach yagamba nga tubikuba tutya. Ne mugamba tubiddemu nanga tubiddemu leza mu studio abaali awo bendete engoma yange. Wali yakigwa leero nagamba nkuli osimbulika nange ntaayiza oludde ero. So bwekyo oluganda lwaffe lufaanana. Koze ekyenjawulo ze nikojja Mesach. Era bansanga mpita kojja mu butono bwange buno. Naye era nimusanyufu nnyo Mesach olunaku olulala. Mukama akukulembere, akwongera amagezi, akwongere musiki, akwongere ekisa, akwongere n'emikwano. Tuleme kubeera batono ekyo tweyongere nga tuli bakwano nga tuli bangi. Ekisembayo nja kuseba ekyababayo ekyateeseeko nti twakkiziganya music tuyamba okuba paka olunaku olikola ki? Awo tetuvangawo. Mukama ayogera okukuuma, akwongere emyaka mingi nnyo nga tukyali naawe. Obukalo bwa Dr. Chameleon wakuba tankoledde mukalika atera akola. Ate bagambye zebyange entambula nabi. Kapita aliwa. Tebiri mudigina bijja China. Era mubayiri bannaffe ze tulina producers abatuli Sebo Dr. T from his websites of kulaba webali kujja n'abalala bangi bakyajja bannange naye ku ssaawa eno saakala tulwewo omuzindalo oguno mbadde nsaba bagukwase omukulu yennyini Papa Mesach Semakula abeera obugambo bwatugamba obutonotono akazindaalo bakamwongerere obugalo bannange obugalo temukoowa mukubanga kingi nnyo temuzikiza ngalo ezo tweyanziza. Mukama mulungi kiseera kyonna. Njagala okusooka okwaniriza bakama bange okuva mu Bwakabaka bwa Buganda. Sebo w'ekitiibwa Ntwaliraye, w'ekitiibwa Kabengo, sebo omukulu w'abavubuka, w'ekitiibwa Hassan. Mbayo tulume nnume. Omukyala Sara tukusaba obeere ku niya post wano n'abaana. Omukyala Sara Nakayi Semakula tukusaba osembere ku niya post sobole okusala keeki yaffe bulungi. Tugenda kugisala mu Jamaica. Ebagamba awomikadde cake there. Awomikadde cake. Ona ne bagambye atya? Ngenda kusaba tugenda kwabwe tubalanga tugamba wangaala papa. Omukyala tannatuuka. Sara wajo omukyala Sara ejukusumbuwa soko giwumuzeemu gye tusale keeki. Omukyala Sara Nakayi omukyala omukyala Sara Nakayi Mikomo. Tugenda kubala 10 kuva ku 10 paka ku 1. Buli tubala tugamba wangaala papa. 10 Wangala papa. 9 wangala papa. 8 5 wangala papa. 5 wangala papa.
nya satu biri emu zero. Happy birthday to you. Happy birthday, Papa. It's your birthday. Don't come in again now.